Mwasuze mutya bamikwano, mwasiibye mutya mujje baleko emirimu. Bannange bamikwano, tukomyewo ne programs zaffe nga bwe zatambulanga, nga bwe twaziteekangayo, bwe tugenda kuddamu bupya okuziteekayo bamikwano. Omupya subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, ogenda oweerezeko ne ku banno basobole okubeera nga bajja nga batwegattako. Bamikwano tukomyewo ne baganda baffe abeetaaga ku magezi gaffe. Tubeere nga tusobola okubeera nga tubayamba, tubeere okubeera nga tusobola nga tubawa ku magezi balabe engeri gye banavvuunuka ekintu ekyo. Kankati nno ntuuse ne muganda waffe ono naye ng'ayina ekizibu. Bamikwano agamba bw'ati, mbalamusizzaako mwenna ababeera ku page eno, mbalamusizzaako mwenna abakola ku page eno, mbalamusizzaako mwenna abagenda okunyamba ne mumpa ku magezi gammwe. Bamikwano, nina we nzitoowereddwa era mpulira nnemereddwa. We natuuka obuzibu we bwava we wano, naye nga sinnaba kutuuka yeeyo. Kantandikire emabega ndowooza gye tunaasobola okubeera nga tusobola okunnyonnyola obulungi ne mutegeera ensonga. Mu maka g'ewaffe twazaalibwa abaana 7. Mu baana muno 7 nze mwana muwala alimu nzekka. Wabula bonna baganda bange, nze ndi mwana wa 4. Ninako abakulu, ninako n'abato. Nze ndabirira baganda bange. Natuuka ne mbeera e Uganda n'enkola, naye nga buli zenkola ze zigendako olwo nga bwe mba nzikoze. Mukwano gwange yajja n'aŋŋamba osobola okugenda ebweru n'okyusa obulamu. Bamikwano, nagenda ne ntwalayo empapula zange, kampuni n'enzikiriza, ne nsobola okubeera nga nsobola okugenda okukola e Bulaaya. Nagenda nno mu Bwakadaama nga nagenda kukola. We natuuka mu Bwakadaamu obwo nakola n'amaanyi, ekyannyamba nti Katonda yannyamba nenfuna ennyumba ennungi, nga bampa ekyokulya, nga bandabirira ng'omwana ow'awaka. Bannange, nasalawo nsooke ndabirire baganda bange, mbafeeko nsooke mbakyusiza obulamu. Nakola nnyo n'amaanyi gange, ng'era buli kye baŋŋamba ekigudde ewaka nsasulirawo, ne mbagamba saagala mukaabe. Obuzibu we butuukidde we wano, nkoze ebbanga ddene, naye ebbanga lino mpulira nga ntuuse nkooye, njagala kudda waka mpummulemu. Wabula nasalawo ne ŋŋamba bamaama nti kati awo wenkomye we baba batandikira okulabirira baganda bange, nange nsobole okubeerako ne kye nneekolera, neetegekera obulamu obwange nga nze omuntu, nsobole okudda ewaka nga nange nina we mpummuliza olubanga wange. Bamaama baŋŋamba ne taata baŋŋamba, kati kiki ekikuyingiddemu? Olabika wafunye omusajja akuwaga, toyagala kuddamu kutulabirira, toyagala kuddamu kulabirira baganda bo. Ne mbagamba si weekiri, wabula nkooye, ndi mu mwaka gwa 7, nkolerera mmwe. Nali nasalawo okubeera ku kyeyo emyaka 10, wabula kati gino 3 mbadde nsazeewo nsobole okwegulirayo akapoloti nange neezimbire, kubanga bwe mbadde nzikola zonna mbadde nzibawa. Bamikwano, nzitoowereddwa, simanyi kyakola. Maama wange kennyini ne taata baatuula ku ssimu ne bandikodingira ng'ono bw'ayogera n'oli bw'ayogera, nti bw'oba owulira ng'okooye okukola, neeno tojja kudda, tojja kubeerawo. Beera eyo, oba osazeewo obutatuwa ssente, beerera ddala eyo. Musango ki gwe nakola? Sirinaawo kye nakola, sirina kizibu kye nabakola. Emyaka 7 mbadde mbakolera ssente, nga zonna nga bwe nzikola bwe nzibawa.
naye nange nsazeewo nsobole okubeerako ne kye nneekyusizaako nga nze. N'abasajja ababadde bajja nga baagala kumpasa nga nagaana. Naye bamikwano, famire yange neefuulidde. Baganda bange bendabiridde ebbanga lino lyonna, n'abaawasa edda, n'abaafumbirwa edda, bonna babadde nga bakuŋŋaana buli mwezi ne balinda ssente ezo. Nze mbadde nkimanyi bakyali mu ssomero, naye nga sikimanyi nti nno baawasa nadda n'okufumbirwa. Baagamba mbu nze gwe baawaayo mu famire ne bwe sizaala, nsobole okubeera nga mbakolerera. Era buli mwezi we mbadde nsindika ssente nga babayita bonna ne batuula ne babagabanya. Ate bino byonna saabimanya, naye mmala kubuulirako mukwano gwange. N'aŋŋamba gwe bulijjo tokimanyi mbu bakuyita ndogoyi wagenda bakolerera. Bannange mpulira nzitoowereddwa. Bazadde bange baŋŋamba we mba sibawadde ssente zonna sijja kudda Uganda oba sijja kutuuka nga ndi mulamu. Muganda waffe ono agamba nti bambi awulira atidde, akole ki? Era asobole okubawa ssente asigaze obulamu kubanga bo beewera. Tuwe mba sibawadde ssente nja kufa. Bamikwano, munyambeko. Agamba munyambeko kubanga nzitoowereddwa. Kati essaawa zino n'okwogera nange tebakyayagala, tebaagala wadde okumpuliza lwa nsonga sinno sibawa ssente. Naye ate ekisinza okuntiisa nti nfuna ebintu ebijja ekiro ne bintuga, kati giri myezi 3 nga sibawa ssente. Bulijjo emabega sikirina. Naye essaawa zino waliwo kati ekintu ekijja ne kintuga nga kinsaba ssente. Bamikwano, mbasaba ku magezi gammwe kubanga mpulira nnemereddwa. Tunaasanyuka nnyo bamikwano nga muganda waffe ono mumuwadde ku magezi. Amagezi gonna tuba tugeetagawo wansi mu comment section. Gamuteekerawo wansi mu comment section, ajja kuba agasangawo, ate era ajja kubanga asiima nnyo ng'afunye ekyokuddibwamu. Mwebale nnyo bamikwano, mwebalire ddala. Mukama abampeera omukisa ogutalina buyinike. Tumuyambe muganda waffe kubanga awulira akooye. Mubeere bulungi, mweraba.